President Museveni olunaku lw'eggulo yatandise okunoonya akalulu mu bitundu bya Bunyoro. Olwaleero onasibye mu disitulikiti y'e Hoima ne Buliisa. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Hoima Helen Mulumba agamba ebbanga President Museveni lyamaze mu bukulembeze bwe bamwenyumirizaamu olw'enkulaakulana gy'aleese mu kitundu kyabwe naddala okulongoosa eby'entambula. Benefitingire oil roads kolasi tetugyaterwa kyuki oba ogenda Hanyanja oba ogenda Buliisa oba ogenda Masindi rundi ogenda Potro oba Kampala ekyo kyatukyagirirawo. Ono era talemye kwogera ku mafuta n'ekisaawe ky'ennyonyi ekizimbiddwa mu kitundu kino n'ebirala. Atuleetera International Airport Kabale Sub-County. Emirimu abaana baitu bagenda kutunga nyingi ka airport aho ebyobusuubuzi bigenda kweyongeraho bijja kuba boosted. Then tulinayo industrial park egenda kwombekebwa amakore gaingi gajja kubaaho abaana baitu batunga emirimu n'ebyobusuubuzi byeyongera. Era n'abatuuze mu disitulikiti eno bangi baganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti. Akatuteera Bunyoro Presidential Skilling Hub abantu baitu aba Hoima District bagoboroire muno kandi batyagoboora hali that Presidential Skilling Hub no baraba bagyombekere Masindi baitu districts zoona benefiting. Bosco Muhanuzi, meya wa Hoima East Division, yeyenyumiriza mu kisaawe eky'omulembe ekizimbiddwa mu kitundu kino n'ebintu ebirala. Ekisaawe ky'amaanyi muno obatombekeire stadium ego eri halugulengo mwensi yoona ate okulwa ngu era ne mu gavumenti kaba nekiteekerezawo na President Yoweri Kaguta Museveni nakuteekerezawo tulina ekisaawe ky'ennyonyi eky'ensi yoona etinya kuli kiseruka kabaano so obukula ebintu ebyo byona okabiteraniza hamwe kikole kyangu NRM given by beyond ahead ekusobola kukola ebintu ebikusingayo kandi kumutaka. Margaret Ruhigwa ssentebe w'abakyala mu disitulikiti eno agamba bangi baganyuddwa mu nteekateeka eya Uganda Women Empowerment Program emyoga ne PDM ebibayambye okweyimirizaawo n'okutandikawo obubizinesi obutonotono. Ityo nk'abakazi tuikira businguzi bwingi muno gavumenti ya Uganda ekayo omukazi omu kikyumbiro yaleetaho enkulaakulana mu special abakazi gamba nti abakazi tukatunga sente za web zikulaakulanize muno abakazi batwayinga omubunaku esente ezo n'olubango balina bagaba kutandika miliyoni mukaaga miliyoni 12 n'ekikiweka zikonyere muna abakazi kandi tulina kuleta nyingi muno eziri mu Hoima District. Bo abatuuze bakubiriza bannaabwe okweyambisa enkulaakulana eyaleetebwa mu kitundu kyabwe nabo okusobola okweggya mu bwavu. Utarwa tugamba ku protect again bagamba kutukibaza just for formality tukiziriyo akwano pogaruka mu ihanga lya Bunyoro tulina mafuta tulina international airport tulina ekisaawe omupiira baitu nkusiima habwebyo bikozerweho nsiima airport kandi n'okwikiriza airport igehereza ingara yakabaleega kandi nga kwani nsiima n'ekisaawe ekibatwaire kigenda kuvaanikiriza amahanga gaingi akwija enguudo zikozerwe amasomero marungi muno ebyentaaya PDM bagigabire emyoga bagigabire abantu tibali kubi otherwise rundo omuntu atahondeire omuranga gwa gavumenti bati buli muntu akakondera omuranga gwa gavumenti ya NRM akusigala ali kurungi nabo ekyo bikusimira president waitu bintu bingi muno.